Ekitundu eky'omukaaga. Omukazi asiimuula Yezu mu maaso n'ekiremba. Omukazi ow'ekisa erinnya lye Veronica bwe yalaba ng'amaaso ga Mukama waffe goonoonese omusaayi, n'akwatibwa ekisa, n'addira ekiremba kye n'akimusanguza mu maaso. Yezu okumwebaza n'amulekera ekirabo ky'ekifaananyi ky'amaaso ge nga gakwatidde mu kiwero, kyamusiimuuzizza. Ayi mulokozi omusiriikirivu tatatendeka, obulungi bwo bubulidde wa? Leero bufaafaaganye, ebibi byaffe bibwonoonye. Tukusaba nga tukaaba otukyayise ebibi byaffe, kuba bye byafumya amaaso go. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanuunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.